Namulembe Cathedral. Pastor Harriet Okirwa Mugabe. Sentamu Johnson. Deo Center. Honorable Betsy. Chagulan Center. Okwaya Mike. Okwaya Mike. Yanzu Fred Center mu ne twebaza nnyo bannamagendo mukubireko mu ngalo. Atuzaalira President His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ne baganda be tumanyi obulungi Mickey Wine Chairman Nyanzi Fred Ssentamu n'abalala ba Ediyawe ne bannaabwe babadde ku mukolo gw'okuziika mwannyinaabwe yabafuddeko olunaku olw'eggulo era nga embeera bw'etyo bw'eri ya buyinike mbeera ya bunkenke nnyo kaseera kannaku okulaba nga baviiriddwako mwannyinaabwe wabula tubasabira Omukama Katonda abagumye basobole okubanazaako amaziga ag'okufiirwako muganda waabwe bwe tuti bwe tubadde mu mbeera ey'okuziika katugende tulabe ekiri mu lumbe lwa mwanyina wa His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kakayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisusunku kya Kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisusunku kya Kinyonyi kino kisulagu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya. Visa ziganye, mpapula ziganye. Buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu wange wasika Kakayire kusumuleka ebizibu ne badde bikutawaanya. Nsanga ku namba eno 075 54 66 2. Kitunzi sibalabye. Nadde basebo ne bannyabo amanya gange nze Kabanda Timothy Ssentamu. Zenastikoli. Kakati nsaba abazzukulu ku sipiidi y'ekika ekyawaggulu nnyo abakulu musigalewo Ssentamu kyasibwa bwe yakuzaala Majwega Nelson. Sekalega Edaisha. Kata wange mwami Nyanzi Fred Ssentamu. Izesu Kyagulanyi Ssentamu. Amanya gange nze Nalunkuba Nabagembe Shalom. Tata wange Ssentamu Kyagulanyi. Amanya gange Mapita Kayiba Mode, mama yange Terry Mutayima. Amanya gange Kitiibwa Yawuddisha, tata wange Nyanzi Fred Ssentamu. Amanya gange nze Shadrack Mbogo, tata wange Kyagulanyi Ssentamu. Amanya gange nze Naganja Victoria, tata wange mwami Ediyawe. Amanya gange nze Nyanzi Mordecai, tata wange Nyanzi Fred Ssentamu. Amanya gange nze Nyanzi Ape, tata wange Yaman Nyanzi. Amanya nze Olakira Elijah, tata wange Chairman Nyanzi. Njagala ku ddoboozi bwe lityo nawe teekamu eddoboozi. Amanya gange nze Mubeja Ndaki wa Lugembe, mama wange Ssentamu Esther Maso. Amanya gange nze Nankabula Winnie, tata wange Nyanzi Fred Ssentamu. Amanya gange nze Ssentamu Jackson Angelo, tata wange omugenzi James Mayanja. James Kayanja. Hello. Amanya gange nze Namagembe Dorothy, tata wange mwami Ssentamu Peter Majwega. Mama Maria Felista, mama wange Mchanzi. Amanya gange nze Asha Solomon, tata wange Ssaalongoledde wa Ssentamu.
Amanya gange nze Waswa Joshua taata wange ebyenwedde osi. Mukama yeebazibwa abooluganda. Amanya gange bampita Saliwikiri. Maama wange yebukirwa Harriet Mugabira Musumba. Amanya gange nze Namuleme Nicole taata wange Eddie Wesimpu. Nze Nyanzi Osti kitange Yawigi. Amanya gange nze Semukirire Madekai maama wange yebukirwa Harriet. Nze Dumba Kanan era maama wange Mami Win. Dumba. Nze Princess Ediana Walugembe mama wange Sentamu East. Amanya gange yenze Trinity Nabagare Dewu taata wange bamuta Tere Dewu. Amanya gange bampita Mugabira Ejja. Maama wange bamuyita Bukirwa Harriet Musumba. Tamasira ke Fasonsa Tija mama wange ye Sentamu Beti Nabanje. Gange mpitibwa Kyagulanyi Miles Nyanzi taata wange Mwami Nyanzi Fred Sentamu. Yenze Pengo Panama Elizabeth mama wange ye Beti Nabanje. Amanya gange nze Nakyonyi Violet muwala wa mwami Kasibanke Joseph. Kitundu. Amanya gange Diana mama wange mukyala Marita Ai. Amanya gange nze Nabiteeko Victoria na taata wange mwami Kitunzi Kasibante Joseph. Kasibante Joseph. Walakira Derek kitange mukulu Majwega Sentamu Peter. Basebo bwetutyo bwetubalazeeko akatonotono in terms of baana era n'abazzukulu. Omulundi omulala tulibongera tukyanya emirundi mingi no sijja kuva watch me tulina embaga tulina biki so you're welcome. Kati tiimu eno olw'obudde tugenda munzikirize basebo ne bannyabo. Obudde butukoze eki bututudduseeko. Njagala mwenna muddeyo nga mutuula. Ngenda kusigaza abantu babiri. Omu agenda kukozesa minati emu ayanjule omulala. Kakati nze mwe mutandika okutambula nze mbamanyi mumanyi gwe nsigaza mu mugende. 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 Mugende yawe ya mugende. Kuba president agenda agenda kali mugende. Basebo ne bannyabo sina mukisa mulala gwa kubebaza bali nnyo okumiikiriza era sijja kufunayo mukisa mulala. Sharing a message on president agenda kuba ayera wano kuziika mwannyina. Sina mukisa mulala gwebaza Margaret. Situla Margaret omutugwire mu kifuba twenga betukuba enduulu olw'ebigambo byayogedde. Margaret aliwalira butukako. Margaret ekifuba ekyo kyakugwamu kyakujjanjaba kyakwogera bulungi kyakusengeka bigambo kyakuba mukulu. Bannange mwe bennonze okwogera. Honorable ogenda kwanjula president. Kino kitiibwa nkwireko mu ngalo. Naye nsaba mbaweeyo akagambo kamu. Moses Sebo tukwaniriza yinjimira kuba group sense okulaba Moses oyo mukulu wange nange ye baba Moses. Iva oliwa Iva nawe nirako oyo naye sister waffe
sebo kojja owagalubindi nkwegayiridde nyo sebo ebirirako oyo kojja waffe oyo yatukuza nnyo wano kojja Kibaya nkujjukira bulungi nga tolina galubindi nkujjukira kale nsaba munsonyiwe bwe mba sikonyeeko bannange kwegayidde ensasira naye nsaba boogezi nga mujja njagala mbaweeyo omusumaali gumu genda bakuba omusumaali osinda ono basebo banyabo kumulaba twamutandika n'omukyala n'omwami n'omukyala nze ayimiridde mu maaso gammwe nze Kirabira Makumbi Ssentamu musajja akaawa twatandika ekifo omusajja akaawa jjajja Walakira yalimpa twatandika ekifo kino njagala abadde tamanyi awulire nze nyimiridde mu ndabye nakyomu akalamidde wuuyo Peter Majwega yimirira oyo Peter nakkuba ejjinja wali ng'akakuba ako kattaka eriiso era buli lwenda eriiso lya mutabani olinga nye Katonda nga muzibu nakuba Peter akasa akamu ne katoniwa okwo kwengatta Nannyanzi ali manju wali naye twamugalamizaawo abo be bantu abatandika wano bwe mutusanganga keyo mu kkubo b'emizimu gy'abali abeebase bwe gibasanganga mumanya nti be beetandikwa Nabbanja jangu oyanjule President enzinyisibwa Mukama waffe Yesu yeebazibwe basebo ne bannyabo protocol observe nina essanyu lingi nnyo Bannagomba mwebalire ddala mwebale kutuwaagala mwebale okutubeerera mu bulungi ne mu bubi mutwagadde ebyaddala naffe tubaagala basebo ne bannyabo nze Honorable Betty Ssentamu nze mubaka omukyala owa Gombani District basebo ne bannyabo nuupu mukama wange ye Robert Kyagulanyi Ssentamu mukowe eryo ery'omubaka omukyala omulonde bwe bakumpanya basebo ne bannyabo olw'obudde munzikirize mpite mukama wange ate naye ababuuzeeko nzaani tukube engalo z'amaanyi Bannagomba nsebo President Aiche. Mama nyinaze jangu emiri wano kumpi nange oluganda omukama mulungi ekiseera kyonna waffe Kata Kiganda wamu n'abakulembeze okuva mu Ekereziya yonna kate baffe bataka baffe bamaama baffe nyinza obutabamenya mwenna abakulembeze bannange mwenna ba palamenti famire yange famire yaffe bakojja bamaama emikwano inganda n'okusingira ddala Abaganda n'abazzukulu ba GW Ssentamu tusanyuse nnyo bbalaga olwaleero kituufu tusanyuse newankubadde tuli mu nnaku naye okusingira ddala munzikirize nziremu ate nyanirize bannange baganda bange bwe tukulembera kaweefube w'okununula eggwanga lyaffe ne ba MPs ambasabe muyimirireko baganda bange abakulembeze
twagala okwaniriza ssebo sekretary general w'ekibiina David Lewis Bongoya. Twagala okwaniriza ssebo omwogezi w'ekibiina kyaffe Alex Wise Wamufumbiro okuviira ddala eri e Busoga. Twagala okwaniriza ssebo Comrade Twaha Ali Boken abangi gwe bayitanga Nubyandi okuva eri e Bunubbi. Twagala okwaniriza Honorable Hassan Kirumira. Twagala okwaniriza Honorable Sekabira. Twagala okwaniriza ssebo Honorable Mukasa Loisias. Twagala okwaniriza Namboze. Twagala okwaniriza muganda waffe kawonawo Honorable Zake Francis, Commissioner wa Parliament. Twagala okwaniriza Honorable Mutanzige Katabazi Francis. Twagala okwaniriza Chairperson wa Buganda Caucus mu Parliament Honorable Mwanga Kivumbi. Twagala okwaniriza gwe mu biruto li MP naye kale tukwaniriza naawe. Twagala okwaniriza Speaker wa Kampala Capital City Authority Honorable Zahara Luyirika. Twagala okwaniriza Chairperson wa Wampigi District owa Butambala Nsasi Nyabo. Twagala okwaniriza ssebo Honorable Simbwa Bena Kifuma nga okuva e Busujju ate nga MP wa mama Okwengulu. Twagala okwaniriza Honorable Kawali Abupeka okuva e Lubaga. Aweddeyo bonna oli mulabo waffe abalabo kati nsaba engalo ezisimbayo tuzukule Honorable waffe MP atutwala wano tusanyuse nnyo Mike balabako wane waffe wano we waffe. Njagala mu ngeri ey'enjawulo okwebaza abaganda bange mwenna bakulu ba olw'okumpa ekitiibwa kino okugera ku lw'abaganda bange basebo ne banyabo newankubadde bampisenga president naye wano siriwo nga president nedda wano nange ndiwo ng'omwana ate sinze mukulu ate nga baba waffe bw'abanyonyodde ne baba n'amagebe bwe yabagambye ffe wano buli mukulu abeera baaba era ennyota zaffe zitambulira ku myaka so okulondayo nga gwe muto bwe tuli baganda tugamba kati emmandu egudde ku ggwe so kyakitiibwa baganda bange okubakiikirira pasita ebitayagala biwulira n'entegeeza ya Yesu pasita. Bannange yeffe wano ewaffe tuli batabani na bawala b'omugenzi JW Sentamu. Tuviira ddala Mukaira Sentamu Kamala byonna mu mazi wa Bbanja yali Katikkiro ng'oyo yali mutabani wa Nabikiro era yali mutabani wa Kaddu Wamala naye yali Katikkiro. Ne bajjajjabe abalala 7 nabo baali bakatikkiro era ng'oyo yazaala Siteri Sentamu jjajja wa taata yeebase ekannabulemu. Siteri Sentamu yazaala Yosefu Walakira taata wa taata yeebase Ebubole Mawokota era nga Yosefu Walakira yazaala JW Sentamu yeebase wano ewasinda Mukomba. Tuli baganda tuli bakatuliki newankubadde ffe bangi bonna mulimu abamadini ag'enjawulo mujja kusangamu abasiraamu mujja kusangamu abalokole mujja kusangamu abakristaayo mujja kusangamu n'abatalina ddiini abo be baffe naye ng'omukwano n'oluganda tekitugatta. Tuli baganda naye muffe mujja kusangamu abanubbi mujja kusangamu abakyoli mujja kusangamu abanyolo mujja kusangamu abanyalwanda mujja kusangamu abanyankole abo be baffe era kyekifaananyi kitaffe kyatukulizaamu. Ate abaana be babalazeeko batono nnyo tuli bangi waliwo n'abatava mu ntungo ya kitaffe naye nga baganda baffe abo be baffe. Muzikirize ntuuse okusiima okuva eri baganda bange bonna olw'okutwagala n'okutudduukirira. Njagala okubagiza mikwano gy'abaaba baffe mwenna babadde akola nabo babadde awangala nabo e Masaka
njagala okubagiza baganda bange mwenna naddala abaana abawala naddala abakulu baffe naye okusingira ddala njagala okubagiza Bannamagembe. Bannamagembe oyo newankubadde microphone evuddeko ng'ayogera naye waliwo ensonga lwaki bw'otambula mu famire zaffe naddala ffe batabani ba Ssentamu kumpi 9 ku 100 buli azaala omwana omuwala asooka amutuuma Namagembe. Oyo ye Namagembe senior.